Jeff too, if they got misunderstandings with Grenade, I think it was business. Bafunye business issues. When nawe tugambe mbu kyali kya business you to part ways. Yeah, ate kati kyekirala ekyandinzije mu management nga it's not business. Of course kyali business. Amakola. So what will you kikuyisa kiti? Si kibi. Kirungi of course. What is of course? Because it's a holy month. So omwezi oguli holy tegulina nsonga lwaki guba gulina okumpisa obubi. Ebintu bye bitambula. Buli kimu kitambula according to plans. Buli kimu kiri fine. Buli kimu kitambula. Everything's smooth. The exchange of movement tugambe nti oli mu lugendo tulaba emabega waliwo the Hanks Media. Yeah. Hanks Media, that's my new management. Yeah. So yeah. I represent them. So wembeera wabeerawo Hanks Media, definitely. Hanks tumumanyi mu media fa bamumanyi tubale tumanyi ng'omutekezi wa zipate nga tetumumanyi nti no alimu omukono ogutegeka mwatuse mutya kungiriziganya okuba nti no gwe ne Hanks Kim Hanks mutuuka okuba nti akumanaging. Ankubira essimu we talk. Nali mu studio by the way. Ne bangamba waliwo omuntu ayagala okwogerako naawe. So ne nkwata essimu yange ne nteekamu enamba ye ne mukubirako ne twogera ne mugamba ngamba ayagala kwogerako nange. So ampavyuze about why ayagala kumanaginga nange ne muwa ensonga zange biki byenjagala bwenjagala bibeere naye nambulira bwayagala bibeere. So buli omu nawamu ne terms ze and we find ourselves okay to work together. So we start ne tutandika okukola. Do you feel like right now you are at home? Because abayimbi mugenda ne mufuna management kati nga gwe gyobadde you didn't take even a long time tulaba nti ovuddeyo oli eno. Are you at home now? Neri generally I was at home. You cannot just wake up and leave home? And I didn't wake up and leave home. N'omwana yenna akulira mu maka n'atuula ne bazadde be ne boogera n'abagamba nti kati mami ne daddy mumanyi ekiriwo. Let me find another route. But njabanga nkomawo ewaka. Nembalabako, but let me take another route. So I think that's what I did. Took another route and here I am now. But home is home. Do you still believe the other side is home? Team No Sleep is home. Hanks Media is home. I respect Team No Sleep. I respect them so much. And I am so proud of Hanks Media. And I am delighted because in less than 2 or 1 week, we have a lot of big achievements. You've seen Pinky come back. You've seen Pinky release a new song. I'm releasing a video this very week, if not the coming week. I'm releasing a new video. A lot is changing. We had Hanks Media so February exciting omuyimbi omu, that's Pinky. Ate ne tuliako mungamba nti ate balita ne Kinbel. Very okay. Are you ready to work with Kinbel? Why not? She's a girl. She's a good girl. She's a good person, and I love family. I literally was in Team No Sleep nga tukola inze Grenade ne Aroma, but we were very good friends, and I appreciate the fact nti ne Hanks Media bampaddeyo muganda wange omulala. Abala mutera okwerumaaluma ebintu ebyo bibaviirako ne mweruma. That is not Pinky. Gawale mpuliddeko nga nerumaaluma n'Aroma obanga nerumaaluma n'omuyimbi yenna. That's not Pinky. I'm literally a welcoming person. I'm a loving person, so she will find me a good person, and she will find it good working with me. Okay. Olunaku lwalero batugambye olina ebintu ebigenda mu maaso okulaba nti no bayimbi banno mukwata oyongera okunyweza strength yo eri n'abayimbi. Leave alone okwongera how did you say it, to make the bond stronger. Ngojeko ekyo
Me personally, I'm a Muslim, and I believe nti batugamba mu kisiibo w'osiibululako ku banno oba bw'owa akatini k'olina eri abo abasiibye ofunamu empeera. So ate I'm a person akkiriza nti ne bwe mba sifukamidde ku musaalo n'ensaala naye bwe mbaako emu ku mpagi y'obusiraamu gye ntuukiriza Allah wange nange ajja kubaako byankolera. So bwe nkwata abasiraamu ne mbakuŋŋaanya mu kifo kimu ne mbasiibulula mba mpadde Katonda wange ebbanja. So anytime we naaba mwetaagira naye ajja kuba nsasula ebbanja lyange lye mba muwoze. Omuntu yabadde alowooza nti n'abayimbi abasinga ebiseera nga bagenda mu homes ez'abakateyamba ne bagenda ku streets. Lwaki osazeewo okikola mu bayimbi banno n'abamedia? Because these are the people like be bantu benkola nabo mu field yemu. So mwensalawo ne ngamba kampite ba workmates bange oba ba business partners bange tujje tutuule wamu. Field y'aba DJs, ba media personalities, my fellow artists, the comedians and the TikTokers. I feel good because ndina abantu benkola nabo mu field yemu atenga I'm giving them something and at the same time creating a relationship. Tiwe nabanga mpisa omuyimbi ne tubeerako wane waka ffenna ne tulya ffenna kijja kunyanguyira nti wembanga nina kye mwetaagako oba tugeze nti njagala kola n'ono luyimba nga kimanyi nti Pinky yateekawo that line of friendship between us naye levels okugana ziba ntono. So you create friendship and benefit from it one day or the other. Bayimbi nga ki betusuubira okulaba okujja ku gundi? Artists. I have my people. I have mikwano zange. Of course, Pinky wabera nina tasobola butabeera. I invited Uncle P. He told me he'll be here. I invited Spice Diana. She told me she's going to look into her schedule. She's going to get back to me, but probably she's going to be here. I got a lot of artists and I thank God sina kubira kumuyimbi na nangamba ntino. Most of them are like, we are going to be there. We're going to come and be there for you. Among those tulabamu Erinya Shiba. Among the invited ones? Abayimbi bange mujjabala bange muzaba invited. Of course, why not? She's also a fellow artist. Omukubideko kasi. Banaye. Sibakubira masimu mpita walalo bafuna. Nenga bagenda kujja. Kino ekintu kya Jeff Kiwa ekyokuba nti abayimbi bamuddukako atwala ne grenade yavuddeyo ogenze mu management endala. Goza ki ekisinga okusumbwa Jeff Kiwa? Gwenga abadde amazeemu ebbanga. Jeff Kiwa is a very good person. Very good. And if they got misunderstandings with grenade, just mbade sitamanyiko. I didn't know. But if they got misunderstandings, I think business. I think it was business. But personally, Jeff is the best person. So I think bafunye business issues, maybe, I don't know. But personally, Grenade is a good person and Jeff Chiwa is a good person. So simanyi. Gwe naawe tugambe mbu kyali kya business, you to part ways. Yeah, ate kati kyekirala ekyandinzije mu management nga it's not business. Of course, kyali business wise, that's why personal relationship yasigalawo. What happened mu business dala ekituufu ekyabaviirako? Because if you say relationship yasigalawo it's business, no, like let's put this right, because Grenade yavuddeyo. Ayogedde ku nsonga zino nkooye nokko. I think I've taken something like 4 months nga njogera ku nsonga za. But you never told us exactly business kiki ekyabaawo. Sagala nnyo kuyingira mu nsonga ezo. Nsaba njagala nnyo to be keeping a personal because he's a respected person and I also respect my brand. So avaayo ne ngamba nti ate kino na kino bagamba batya bannaye ebyomunju tebitottolwa. Munakubinga ngolunga mudduka buddusi because bonna abayimbi bonna kati asigadde bwanna munigi. Nze simanyi munnaye. Nsimanyi side z'abalala manyi side yange naye ate nze ku side yange tewali nnyo kyaliwo. Everything was okay. Just kantu katini nnyo but personal relationship nesigala and I respect that 100%. Mwogera kase mumwekubira. Of course, why not? Twakola kono musinkana n'olaganga abadde aludde nga temwogera n'osa. Omusisinkanewa. Kugwanga mje. No, not really. Literally, it happened.
Jeff mulaba kushera abeerawo, but it happened nti bajja. I didn't expect them to be there. Ate nabo bali tebasuubira nti ngenda kujja. So nzija nali ntudde mu VVIP and then someone tells me bali somewhere. I'm like, oh, bazze nti bazze. So nali sina kyenkola eri nga family yange eri. Nenvaayo, I went and met family. So of course tubeera happy buli we tweraba. Every time we see ourselves, we're like that. Alabye akayimba wakoze ne Red Zone government, that's Nando Love. Yeah. Tell us about that song. What's the route? Oh baby, come inside, inside. Pakumulyango ingire, inside. Kaiba nakakoze ni Nando Love. Nando Love is my good friend. Yeah, vakumulyango ingire. Come inside. Oganyumba. Vachinensi. Nakakoze ni Nando Love. She's my good friend. Very good friend. So, twali awo. Letugamba tugende kwa studio. Tugenda mu studio and we created magic. We literally had 2 songs netugamba tulondeko luliwa naye nga luli tuvuga speed netugamba katulute chiba chibe. So we release inside, we record it, we shoot it, twatadde audio jeri ku YouTube channel. You can either visit my YouTube channel or Nando Love's YouTube channel. Je kadyonna jeziri and audio mark jeziri twalibangambye. Bacha's uploading ku other platforms, Spotify and Apple Music and stuff. Bazitaddeyo but tezindaba ku displaying, but anytime soon zigenda bazi displaying. So the audio is out and inshallah tuyinza okuta video either tomorrow or next week aongetandika. Inshallah. Pinky. Nice. Before nga wakamala okuva ewa Jeff batugamba wali toyina wobera. The new management yakulifunide wobera. Niwenave wa Jeff sani nti ndisina. Engambo tewaziraba ku social media wonna mbu katobera na mikwano jo just. Eyali ansuza aveeyo agambye nti nze nali nsuza Pinky. I've never lacked where to stay. At least talent yange so providing awensula. So bili byonna bali balimba. My talent is worthy enough to make sure I sleep well, I eat well, I look good. Tuwagereko ku education part. Wali ozeeyo okusoma? Sinali nzizeeyo, nali neeyongeddeyo. Waliwe kale weeyongeddeko? Sinali wabula neeyongerayo. Weeyongerako. That was byonna ffe twabimanya ng'oli under team no sleep. Yes. Okyasoma wabivaako tuition omufuna oba management empya ekuzaayo kusomera? Mami wange yasasola tuition wange ow'essomero by the way. It's not my music, it's not the management. Because muzadde alina making sure nti nsoma ne malako. So I'm in my second year, first semester. International University of East Africa. Muyimbi anaddukireeyo n'abantu abo basomesa? Basomesa. Yensonga lwaki gye tusomera ate amateeka gaayo gali durable for us, the people in the entertainment industry. Sikusala mbiina, but literally they give me online classes. I'll take online classes in case sigenze ku campus. Omuntu abeera ku TikTok live 24/7 obeera di online classes osoma. Do you realize the TikTok live zange singa ziba za kiro? At night, not during day. Era during day mba busy. Ankola. Ate ne wemba nga sina lectures during day tewali agenda kuŋŋaana kola live yange kubanga simu yange na account yange. Nenga byosoma bikwasa. Yeesha. Ate kusomera mba nkimayo kinga sikwata byensoma. Nango izo kubangu endonge basensera. Na specifying am kintu kyensobola. Bachelor's in Information Technology, that is IT. Mu kintu kyensobola ate ekintu kyembeerako buli kaseera because we live in the world of technology. So na specializing am kintu kyensobola ate ekintu ekimpa emirembe, ekintu ekitanteeka ku pressure. Mami omuwuliza. Osabanga tawuliza maamawo. Misunderstandings with her. Omwazisereza. Oh no, you can never have misunderstandings with your mother. Abazadde tebasobya. Of course ne waba waliwo ekibaddewo. You after all sit down and you're like, okay, ono ye yanzaala. Omutima gukomawo. Setaga musonyiwa because teyeetaaga lukusa lwange kusonyiyibwa. Teyeetaaga na kuneetondera. It is compulsory nti I have to be okay with her.